parliament ya Bulaya ekitabangawo mu history wa Uganda mu political arena tekibangawo okuva Uganda yafuna obwetwaze mu 1962 tekibangawo mu history wa Uganda mu nsi yonna ebyobufuzi ebya Uganda okwogerwako ku mutendera gwe Ssemazinga wa Bulaya ebadde biteesebwangayo engeri gye bafandinga mu Uganda ebadde biteesebwangayo engeri gye basobola kusasula mu ssente z'abantu balina akafuba abantu basiriimu enjega yone begudde Uganda nga yabulamu bibadde biteesebwayo so si ya bufuzi naye onaku mwakoze nnyo abatambuza information abasharinze abawandiisa abaluwa ne musooka okulanga Uganda for the first time bagitadde ku mwanjo ne bajwa ennaku 2 nga bateesa ku nsonga z'ebyobufuzi mu Uganda nga baganye okulegitimizinga Museveni mu banyo balendera kola mulimu ogwo kati nga mwakamala okukola ekintu ekyo abadde mu comment section abawandiise kati ngenda basindika mbategeeze nti omukulembeze w'eggwanga agenda kubeera mu Geneva Summit nga bagiyita the 18th Geneva Summit for Human Rights and Democracy agenda kubeera mu lukuŋŋaana olw'18 nga lugenda kutuula mu Geneva nga lugenda kwogera ku nsonga z'okulinnya eddembe ly'obuntu era omukulembeze agenda kubeerako butereevu message etambula bweti the 18th Geneva Summit for Human Rights and Democracy His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine on Uganda date 18 February 2026 register today at genevaSummit.org.ug gwe wenna ayagala okwenyigira mu kubeera ng'oli live ku mutimbagano ogwo ojja genda ku Golla Moses otekemu ekigambo genevaSummit.org oyingizemu details zo ojja kuba ofuna okuba nti owebulukusa okubeera ng'omukulembeze ateesa eyo ne Kasemba ne bagamba nti United Against Trying Race for Freedom ke kano kale mwenna mubeereeyo ku lunaku olwo ngenda kuza mwezi 18 omukulembeze agenda kuba ayogerako ne abalonyizi b'eddembe okwetola ensi yonna kubanga njala bajjukiza nti Geneva kyekitebe ekikulu ewalwanirira eddembe ly'abannansi bonna mu nsi yonna ewakolebwa amateeka agasinga obungi aga United Nations aga NATO aga UN agaki kati kyekitebe Geneva wasibuka buli kimu kyonna ekitibwa ekya demokrasia kati mbere mbungi ngenda kuza mwezi 18 lwakuba tebataddeko ssaawa ninga making sure nti mubeerayo akakalango kakoze eki akalango kawedde akalango bwe kaggwa njala kwebaza bannayuganda mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza naddala abakulembeze ba National Platform ne People Power abasobodde okubeera olunaku olwaliro ku 10 Downing Street ku maka ga Ssaabaminisita ku luguudo olwo abasobodde okwekalakaasa abo bali nnyo baledde abakulembeze mwenna nabo basobodde okujja era njala okwebaza ennyo babama baffe abakulembeze ne bakomredi bana babaddeyo bulungi nnyo abasinga obungi mwe bali nnyo balibadde okubeerayo abakulembeze baffe n'abaddeyo bonna wansi naye njagala tutwala mukisa guno okwebaza for the first time bamaama bano abasobodde okujja ne beerekereza ne bajja ne babeerayo bamaama bano bakuze emyaka ne baagala kuddaka balwanirira eggwanga lyabwe mu ngeri yonna esoboka amanya gammwe sigamanyi ne bambe njagala obebaza okubanga mufiiriziddwa akadde mu bunnyogovu buno ne musobola okubeerayo okubanga mwekalakasa ku eggwanga lyammwe bamaama mwenna abamanyi abagambe nti byabatumidde nnyo mwe bali kwagala nsi ya mu Uganda musinga bangi abasigadde mu apartment zaabwe nga bagabuutikidde tebasobodde kwagala kujja kubeerayo so mwenna bakadde baffe abo mwe bali bawaledda n'abakulembeze ba National Platform n'ababaddeyo mwe bali nnyo baleddera okuba nti gye muli kola omulimu ogwo alright kati ngenda kusooka kuyisawo security alert okusookera ddala oba ntandike ntya simanyi naye kansooke mpisewo security alert mweziwulire bulungi nnyo buno obubaka njala kuddamu busindika eri bannyinaffe mwenna abali ku social media oba oli mbyabufuzi oba toli mbyabufuzi eno security alert bannyinaffe mwenna abali ku social media oba oli mu nkyukakyuka oba toli mu nkyukakyuka world over gy'oli muli munna Uganda ngenda kugaba ebigambo bino wammanga biwulirize bulungi nnyo
osanga oli nsanga oli munogula ecupa y'omwenge n'enywako oba ecupa ya soda. Bannyinaffe muli bannakazadde, bannyinaffe nkidda muli bannakazadde, era mwe mukuza ne muzaala, naye muli mu bulabo obw'amaanyi butya. Abantu bangi basanga ku mitimbagano ne batandika obbakupokera ebigambo okubakwana. Ayinza okujja mu inbox yo eya messenger ya Facebook, ne bajja mu inbox ya TikTok, bali bagenda ku kitu wonna basobola okusanga. Olina atandika okunyumya naawe naye ng'ekigendera kitu kimanyi. Bakazi bakyala mwe kamba boolire baana bawala. Omusajja yenna nga si mwannyoko, nga si taata oba si kojjaawo. Omusajja oyo ebitundu 40 ku buli 100 ky'omanya nti abazze kukwana, kukwebakako, oba kukwagala, oba kuwasa, oba kwononera future, kubanga byonna bibyamu kisinzire ky'abazze okukola. Kati njala bagamba mu state gye tulimu gye bayita kwagamaya mu ggwanga Uganda nga Museveni alina buli kitongole ekyetaagisa okuswaza n'okutulugunya. Museveni alina ekitongole ky'abavubuka nga batambula basiiga siriimu abaana ab'obuwala. Museveni alina ekitongole ky'abaana abawala nga batambula basiiga siriimu. Waliwo abalenzi n'abawala ng'omulimu gwabwe gwa kukwana abantu balina ssente, ng'asobola okukkiriza mu mbeera yonna gy'oba ejjiddemu, naye n'akutega akatambi n'akulikodinga. Bwe wayitawo ebbanga nakkubira essimu n'agamba nti munnange nno okyali ku bya muzannyo. Luli bwe twali mu kigo ky'abakulu nti ye nakulikodinga, naye oba toyagala nte butambi buno bwe nakulikodinga tuli mu kigo ky'abakulu nti ye leetayo akasente nemekuta butambi buno. Kino kigenda ku sayidi zombi, okuli y'abawala n'abalenzi, abakyala n'abaami. Eriyo gurupu y'abakazi nga gwe mulimu gwabwe, eriyo gurupu y'abasajja nga gwe mulimu gwabwe, nga gwajja kukwana oluze nti muntu ategeera kumbe oli alina mission. Kati waliwo abawala nga emirimu gyabwe gyakwegaba naye ng'agenda kulikodinga akufuule sundulu lya nsimbi. Eriyo omulenzi ng'agenda kukwana ng'omulimu gwe gwakufuula sundulu lya nsimbi. Eriyo omulenzi ng'agenda kujjawo nga omulimu gwe gwa kusiiga siriimu. Eriyo omuwala ng'omulimu gwe gwa kusiiga siriimu. Ebyo byonna bitambula bulungi era bitambula buli mu system ya Museveni. Eriyo ne ba comrade ku social media kuno, kubanga nze byange mbyogera kate ng'omusiza agula esiyani. Eriyo ne ba comrade ku mutimbagano kuno abagenda mu inbox za ba comrade bannaabo abawala ne batandika obbakwana ne babasaba noodles, muziyita noodles oba nudes omuli video n'ebifaananyi ne mbasindikira. Bwe mukyawagana ng'abita oba ng'abiwa omuntu omulala, oba bufuna obutakkanya ng'abiwa omuntu omulala. Kati gwe mwana mulenzi ngenda kusaba mulekeraawo okukola ebintu ebigenda okukyamya obulamu bwammwe. Omwana wo ajja kulaba ebintu ebyo, taata wo agenda kulaba ebintu ebyo, mukazi wo ayinza okulaba ebintu ebyo, omwami wo ayinza okulaba ebintu ebyo nga bali tamanyi nti osobola okubeera mmeze ekyo. Ngenda kusaba muganda wange yenna gy'oli w'obwana n'obw'obulenzi, mwegendereze nnyo abantu abali ku social media kuno. Ogwo omuze mungi nnyo. Era ne ba comrade nga balikodinga, ba comrade bannaabo abaana ab'obuwala baba balikodinga, balikodinga abaana ab'obulenzi baba balikodinga, nga mufunamu obuzibu ng'abita, oba tomuwadde ssente ng'abita. Ogwo omuze mugukomye. Eyo security alert gye bawadde. Ate nga nze kibagamba ebbanga lyonna abaana abawala mwegendereze nnyo. Enswa bwekyusa amaaso nga n'envuba okyusa. Manyi nti abaana ab'obulenzi muli desperate ku nsimbi. Abaana ab'obuwala bali desperate okufuna ababeezi, naye si right choice omuntu okusanga ku social media from nowhere. N'ofuna feelings, n'ofuna obwagazi, n'otandika okugenda mu inbox y'omuntu otandika omweyambula oba okukweyambula mwesindikira ebifaananyi bibuseegu. Kibi nnyo, kiswaza. Ekyo nkimaliriza, saagala kiddamu. Era nkitadde. Kati kankole clarification. Najja ne mbagamba wano ebintu bingi nnyo ku social media kuno. Ne muntwala ng'ekyokuzannyisa, ne munvuma ne mumpemula, nabagandize agwe si mawulire gye ndi. Otawule najja mundu manyo. Gwe osobola okumpita ky'oyagala, osobola okumpemula, osobola okunvuma, naye nze nagenda okujja ku social media kuno byonna ng'ebigenda okuntuukako nkola ki mbimanyi. So bwe nzija ne nkuwa information oba security alert n'ogayala tebinkwatako. Bwe nzija ne njogera ku muntu ng'aseviga president wa party, gwe n'ovaayo ng'odifendinga nze tekinkwatako ng'onvuma, sirina buzibu, oli wa ddembe.
naye mbanja na kuprotecting abantu no protecting the president ekibiina kati mwenda bakola video nga munvuma tisimanya no oli waddemba okikola but unfortunately omulenga njuba kujja kuvaayo bwe guvaayo gukyuse kye nayogera gukiteeko nti kituufu tolina kyogenda kukola naye nga ate already guwayo kyaddanga nze wendi nze kintu nkiwabuludde kati njagala baga ebigambo bino information bakomedi bakola ku social media kuno baba maze gikolako research era buli afulumya information yabagifulumiza ngenda kusaba gwe comedy ali ku social media mukendezo ku defending ekyo kyemutamanyi njagala tube bakala bango bwana bomusota nti omuntu bwakola video soko wefumitirize lwaki akutte essimu niyeteekamu najeteeka maaso na recordinga video wefumitirize ekigambo kyonna comedy kyayogedde nga tonnakola decision kumukaka kukola counter attack or to diffuse his information soka we kan lwaki ayogedde ekigambo kino naba kyogedde ku muntu yenna nga wakyukachunga ku mind go gwesiga soka webuze lwaki ayogedde ekigambo kino era soka wetegereze kiwo obudde gumiikirizaako osooka ononyonyo naye bakomedi mwine ekizibu nti omuntu wajja nayogera ekintu ku muntu gw'oli ati obadde oyagala oba kuwayo akasente ng'ojjooyako defendinga information omala okutuukawo ng'osirika kiba kikubaani kiba kikuba ffe kiba kikuba n'ekibiina kiba kikuba ne president kati ngenda kukusa buli muntu yenna ayogera akola video n'abaako ekigambo kyayogera oba gwakyogeddeko mumanyi please give it time respect that person abafulumiza message eyo mupapa nyo temwefumitiriza musooke nze njagala nsooke nkubuuze mundabidde emyaka 7 plus mwali muliddeko ngo comedy akoze video nengisitiikamu nengikwatamu mwali muliddeko nga nkutte mu video omuntu yonna nga ngisitiikinze mubanga ngikuttemu nga mugende kiwayogedde kikyamu oba kino kikyamu no kubanga mba mmanyi wayogeredde ekigambo ekyo ateeka okubanga alina ka hint ku information gyafulumiza nga yeetaaga bwetaazi ssaawa ekintu ekyo kiveeyo mulekerawo okuzibirira bannammwe okufulumya information oli muleka afulumya information ye bweneemulyemulye lulwe so siggwe comrade leka gobogeddeko aveeyo ye defending so siggwe ku defendinga kyotamanyi mu defendize ebintu mekano bukyanga ajja mu struggle mu defendize ebintu meka mu struggle one ne time never proving ati byenjogedde bina bituufu ne musigala nga muswadde kati ngenda bagamba mulekerawo ku defending ekyo buli mwana yenna bakoze video aba alina lwaki akyogedde muwe time kigenda kuyitawo ekyo nakyo nkivuddeko kati tubanja kalulu kaffe Museveni anoze giti masse emubuuze nabaga abagenda baletera diversion jogadde mazalwa ga president the same time nga tulina score ya European Union tuno Museveni anonya legitimacy tagiraba emubuze president yabadde amazaalibwa jjo nga tulina ne score ya European Union ngemaze okuteeka Museveni ku nninga ngemugamba ffe ebintu bimwakola mu Uganda tubimanye nezijja zireeta diversion eyokuta obutambi nezijja zireeta diversion eyokuta obutambi ngenda kugamba ekigambo kimu obutambi bwateereddwa butuufu buliriyo CAI buliriyo well recorded wane wali okulya n'okukomba essowaani obutambi bwateereddwa buliriyo CAI buli organic naye ekibuuzo kyenjagala weebuuze yali recording obutambi obwo ekigendererwa kye kyali ki yali recording obutambi obwo ekigendererwa kye kyali ki kyekisooka ekyokubiri yali recording obutambi obwo nsose nekuterawo akawaayo yali recording obutambi obwo ekigendererwa kye kyali ki wummuza akaki akawumuza ekyokubiri ekigendererwa kye kyali ki kyekisooka ekyokubiri yabuli coding nga abuterese nga mu future agenda bufuna mu sente nga abusindikira bya recording ekyokusatu obuliko video buno bya recording yabuli coding nga spreading bulwadde nga asiga abaana empitambi ekyokuna
mukimanyi bulungi nnyo nti state eri ku record ng'erikodinga abaana abobuwala ng'abakozesa babasiyaga mukimanyi bulungi muhozi alikodinga abaana abobuwala n'abaana abobulenzi nga basiyaga ne bwe public figure ng'abasiyaga mukimanyi nti state ekikola ekintu ekyo kati osooka n'obuuza byenkubuuzizaawo ekigendwa kya recordinga kyali ki tugenze ku section B eyatadde obutambi obwo yabutadde ng'alina kigendererwa ki lwaki yabutadde mu kiseera nga social media mainstream media yonna ekutta akati efokasinze ku Museveni bamumye legitimacy Kyagulanyi president birthday European Union etuwadde score oli n'alirizinga obutambi obyo ekigendererwa kye kyabadde ki era ani yalirizinze obutambi obwo mu kiseera kyekimu nga bulijjo ebyange byogera kate ng'omusezi agulesiya ne sina gwenzitira ku liiso sina gwenzitira ku ki buli omu ofunye ebibuuzo byange ne anso jazzeewa kati wano okuliira okukombesa wano tebakulya ekikumi n'ekimu nti poliisi yalirizinze obutambi obwo no si poliisi yabulirizinze yabadde muntu fenna gwe tumanyi yaliriza obutambi obwo bwabula ngenda kusaba comrade bwoddamu n'ofulumya akatambi konna okuva wenjogeredde wano ngenda kukwata single handedly nja kussa wansi ne gy'oyo ojja kuddukayo onolombu yeyayogera nkiddamu gwalirizinga obutambi obwo nkuwadde olunaku lwalyo singa nfuna information era nga walirizinze akatambi akalala nja kumanya ekigendera ky'ekituufu poliisi si yalirizinze obutambi obwo omuntu yalirizinze obutambi obwo yagenda n'ajja essimu y'omuntu oyo ku poliisi n'agisigaza ng'omuntu kubanga yali yagula essimu eyo ng'alina risiiti yaayo amanyi ne password z'essimu eyo yalirizinze obutambi obwo obutambi bukyali bungi bw'ayagala okuta naye nkulabula wenziriramu n'endaba akatambi konna ng'okalirizinze amanya bampita lumbuye ngenda basaba nga nfundikira akanyomero katugere ku video yatulese bakomredi mwenda bakola social media platform nga mukola information muzitambuza ngoli wankyukakyuka toddamu kusharinga wadde okwogera ku kintu ekyo ngenda kusaba toddamu kusharinga wadde okomentinga ku butambi obwo kubanga eyabutadde ayina ensonga lwaki yabutadde mu kiseera kino neyabulikodinga ayina ensonga lwaki yabulikodinga mbawadde ebimu ku bibuuzo byange naye abulirizinga nkuwadde olwaleero bugenda okusinga ota akatambi ngenda kujja nkukube information okuva kwesooka paka kwesembayo newo litogenda kuddamu kukola ki kubeerawo kubanga nina bingi ebikwatako ngenda basaba mu kitwalinga diversion ekyabaddewo n'ekiriwo tufokasinge ku struggle tufokasinge ku bintu byeri mu kukolo kusindikiriza mu 7 mbasabye okuva n'olwaleero essaawa zino wemmalirizo akatambi kano okuva mu kimono session temuddamu kusharinga wadde okukomentinga ku kintu ekyo jjukira nali nabagamba dda emyezi 3 emabega ne mbawoninga ku bintu ekika ekyo ne ku gurupu y'abantu abaali mu kika ekyo ne muvaayo ne munnumba bubi nnyo ne mbaleka ne baganza ebyange byabudde obudde butuuse mbiraba kati sikinaako buzibu naye nkugambye omuntu wayina alirizinga obutambi obwo nkola clarification poliisi si yeyina essimu eyo gwogirina wenziriramu nendaba akatambi konna akasuka ku bwatadde ngenda kwambala ate era nkumanyi bulungi nnyo from air to z n'emize egyo gyonna before struggle mu struggle ne after struggle byonna mbimanyi stay warned nja kwambala single handedly
tuli busy abantu bali busy tutambuza struggle ngogendo lizinga nuisance ngogendo chankala embera yonna please nkusaba komya toddamu otherwise bw'okikola lolizinga katambi akalla ngenda kwabya njagala nange kenyini nkikomeze kyogerako olwaliro nja kudda nga ono ng'otadde akatambi akalla nkulagireko bwereere era awo tuvuddewo ku nsonga eyo nze mbawadde side yange ne mbasaba mwenna bannansi abaagala waliwo antawanya kuba ku ssimu eno anansonyiwa naye awo tuvuddewo njala tugende ku video eyatuleese butereevu nolw'ensonga eyo message njagala ebeere clear awo tuvuddewo katugende ku security alert nga bwe zirina okutambula nziramu okutegeeza ba indigenous serving generals mwenna across the country nziramu okutegeeza mwenna ba serving generals mu Uganda nziramu bategeeza omuliro gusembayo Muhoozi ne family ya kitaawe baagala kubakira enzinga mwenna Museveni agende either okufa oba okuyika Windows completely nga mazo bakira enzinga mwenna nga Muhoozi asigazaawo ligimu ye gye traininga gye nga temuliimu nsolo nkadde nkiddamu mwenna bajjeno abadde mu ligimu ya Museveni Muhoozi ayagala bakira enzinga mwenna Museveni mu myezi mitono nnyo nga tannayiika Windows mubenga muweddewo mwenna okuva ku ddala ng'omanyi nti Muhoozi omupinga Muhoozi tomukkiririzaamu ng'obadde okulya mu ligimu ya kitaawe ng'oli ku ddaala lya jeno n'abala mwenna mumekinge sure either mudduka eggwanga bagenda banoga omu ku omu mwenna bajjeno abasinga okuva ku jeno ku madala gonna okuva eno wansi ku kkano okudda waggulu ku bajjeno either mudduke oba mulwane musigale mu nsi nga muggyeko Museveni kiba si kyekyo Muhoozi agenda bamaliriza kubanga information yafulumye dda era agirina nga babattira Mbuya kati nze ebisinga obungi sitera kubyogera nga siina ki bujulizi mbeera nnyo n'obujulizi bwe nabagambye nti buli lwerwaza ne bakutwala mu ddwaliro Embuya oba Ebbombo tosobola kuvaayo tebakkiriza famire y'okukulabadde okujjanjaba aba SFC ba caregivers bibakufaako mpaka lwofa kubanga bakwetaaga okutta kino kye nabadde ntegeeza omu ku bajjeno abaafudde abaana bavudde ne bakonfaminga kye nayogedde omu ku bajjeno va kuwona olwa Sande oba ku Sande va ku Deusi Sande jeno eyafudde gubasse abaana be mulumbe bakonfaminze kye nayogedde era kyenziramu okusimba kesiraba jeno mudduke nga bukyali bibino bino bigambo si byange by'abaana ba mugenzi abamanyi olunyankole njagala mu comment section muvuunulire abantu batamanyi lunyankole ku byomone soko some message eyo giwandikawo mu comment section message egamba we were denied access to our father for months until we had he has died wandika comment eyo olwokukasa information gye nakuwa jjo ne gye nakuwa luli ekwatagana ku ddwaliro ly'Ebbombo n'eddwaliro ly'Embuya abaana bakugambye mu Luganda nti baatugaana okulaba kitaffe omwezi mulamba okutuusa lwe twawulidde nti akoze eki nti afudde ekyo mukiwulidde kibadde mu message kati kankuzanyira akatambi kano gwe kennyini okawulire amanyi olunyankole vuunulira banno
ICU, in the tube, that was on 12 December. Kugeza kugaruka kumureba agabizi ibintu byanze ati kumwana imagine what you go through. Remember what I went through with my mom? Yeah? Uza kubuza abashaho kutugu umuntu ariyata bagambira tukwasa kugambira no kubuza umuntu ushoberwa ingezaho kweshengereza aba bodyguard bantumwe. This is not like the first time. So you think I just whole Christmas? Of course no. New Year, no. Next week, Bayan, we're in case you think I'm coming up with this. Kind of on the Shabbat, the Matam twist, I was not clear. I just want to see him from a distance. Imagine that I realize if I was in his hand and alive, my bodyguards Vashika. How ownership, do you have any bit of humanity? I have spent with, I just saw my dad like a month ago. At least when he says that I have to be there and I have to be there, and I am. Think with the community. If we never own the Ramuma number is alive. Ndowooza bajja nomwena gye mundaba amanya bampita lumbuye bwe munesigaliza mugenda kuggwaawo lwa buwoomi mbategeezeza kye mwasaavinga temukimanyi ne kimugobera temukimanyi musaavinga famire ya Museveni ate ng'erina abantu babe beezimba Abanyarwanda. Ngenda kutegeeza omusajja oyo atali Sande we Masaka banyiga munyige olwa interest za Muhoozi era ne bamukwatira mu ddwaliro nga teri family member mu access nga ntiru bwe yafudde. Era Sunday it is confirmed Deusisirwa Sunday ne yatiddwa Muhoozi Kanyarugaba kwibagiro ya girlfriend we na mmere Justin. Eyo information yafunwe mwagire mu public domain sagala gidiscussingako. Kulimbaje gyali mu garage bajja muleta somewhere nga bamukozesenga diversion. Kulimbaje gyali nyinza okuga nti kulimbaje okujja Katonda nga agambe nti alhamdulillah naye sira kana kyamu wakyasendera ku nsi banzo mukozesanga diversion somewhere babaga nti yafudde kubanga bajjeno bangi abali emabuusu bwe kugamba buusu nati eriyo bannamajja bali kulanka ez'amaanyi abali emabuusu makomera nga tebakyalya tebakyanywa family zete zina access ku bo nga babasiba. Kati Muhoozi nze kankwabye nga sina kyengenda kulekera ku nsi kuno. Bajeno ndoza muwulidde kana bagijja kabatuusaako nga bwe dafulumya ebbaluwa ne wayitawo olunaku lumu UPDF n'egyegaana ngenda bbawo ebbaluwa endala nga statement yawandiikiddwa leero era ne bagenda gyegaana ngenda gisoma then mmale ngiposting nga mmaze then bave bagyegaane. Eno statement yakoleddwa Muhoozi ne wandikibwa Chris Magezi batudde mu meeting bekuba empawa tugita nze mbadde mazo gifuna kanji basomere ndubavire ku ntono yino. Simonge yakanyo boboso ole jukube kifaananyi mpaka rena jogiteekayo ogira bulungi nnyo yiyo ng'eri bwe ndagifuna kati neno yino yennyini saagala bagyegaane era eriko omukono gwa Chris Magezi ng'omwogezi wa Didigi yiyo teriko kubuuza teriko ki teriko kubuuza mumaze ogikuba ekifaananyi nze kyenjagala mugikuba ekifaananyi era ogipostinga nga buli kimu kiwedde bulungi nnyo yiyo
mazo jikuba ekifaananyi ngizumingemu katono. Saagala agambe ate teyabadde stamped yiiyo. Ogira bulungi nnyo njala kulaga details zaayo. Olembega nti ate ebbaluwa simanyi yabadde ya ku Nassaloodi mbw ate yabadde fake. Ogiraba ya 13 leero. Ekyo mukira bulungi nnyo ezo courts of ez'amagye buli kimu mukira bulungi nnyo. Alright, kati kanzija kusomera ebbaluwa. Maana okunywa ku chaya ayo kyawanga. Ebbaluwa soma bwete. Minister of Defense and Veteran Affairs, Uganda People's Defense Forces, Department of Defense and Public Information, MODVA, Headquarters. Reference number UPDF/DDP-I/A3A. 13th February 2026, that is today, for immediate press release, caution to EU Parliament for abusing our sovereignty and minding in our internal affairs. Kati njagala agoberera Twitter ya Didigi engeri gyasengekamu ebigambo bye wenjaga nkulaze empandika nkulaze references ebbaluwa zonna features ziri mu bbaluwa kati gwamanya agoberera Didigi engeri gya phrasingamu ebigambo gyawandika ebigambo bye ne insult messages z'abawandise mu bbaluwa ye zenjagala okakasentera ebbaluwa yabadde ngewandikiddwa Didigi Chris magezi nali kagifulumya nenga baganye gifulume kyaganye wulira for immediate press release caution to the EU Parliament for abusing our sovereignty and minding in our internal affairs. Omutogokka gukulaga nti oyo ram wa Didigi kandikire wansi. The Office of the Chief Defense Forces has noted with grave concern the most recent attack on the sovereignty of the people of the Republic of Uganda, whose heritage and independence is being threatened by the Europeans Parliament. Now, Muza. Ene baluwa evudde mu office ya akulira amaje nga yemulugunya eyo yonna ebyateeseddwako ebiringanga okulumba obwetwaze bw'eggwanga Uganda na buli kimu kyonna ekimusaako n'ebiri mu ggwanga Uganda nga bwe lyetwala bo nga bwe bakirowooza. Tugenze mu Uganda, tugenze waddako. We will not blow down to the threats of imperialists, and we are ready to cut ties with the EU and shift our allegiance to our friends in China and Russia. Agambye tetugenda kukakuma vivi gaffe olw'okutiisibwatiisibwa okw'abafuzi b'amatwale abasibira mu bbwa, era ffe tuli beetegefu nnyo okusalako enkolagana yaffe wakati wa EU n'eggwanga Uganda, ate obwenyi tubwolekeze okubuza enkolagana yaffe eri mikwano gyaffe kuli China ne Russia. We have all the rights to defend ourselves from the imperialists and their agents like Bobby Wine, whose residence in Magere we continue to occupy for security reasons and the safety of our people, and we are soon turning it into a military barracks. Nti balina eddembe lyonna okwetangira bayita bannakigwanyizi obafuzi b'amatwale saako n'abo abakolera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga ne bwetwogerera essaawa zino amakaage ag'Emagere tukyagenda mu maaso n'okugabeeramu olw'ensonga z'ebyokwerinda. Owulira? Era gye bujjawo kati tugenda gafuula enkambi y'amagye. Kati ku bigambo muhozi bye badde awandika mu tweet bye mbadde mulya ku ground ne wenyiri badde before president
Chichi chemuulidde ekyawukana ku bbaluwa eno. Njagala osooka okwata obwongo. Tugenze mu maaso. We equally sound a stern warning to the U.S. ambassador to Uganda, who is hiding Bobi Wine within the embassy as per our intelligence reports. Any country that attempts to breach our sovereignty will be punished in equal measures. Mujjukira Muhoozi kenyini yagamba nti akizudde Robert Kyagulanyi Ssentamu akolagane American Embassy era bamuterekayo kati akize mu bbaluwa agambye bw'ati nti bonga bo mu ndowooza yaabwe kyenkanyi basindika okulabula kwabwe eri ambasada wa Uganda, ambasada wa America mu Uganda akwese Robert Kyagulanyi Ssentamu munda mu embassy yaabwe bonga bo okusinziira ku bokesi bwabwe alipota gye bubawa era ne bagamba nti oyo yenna agezaako nnyo okuyingira mu kkubo bogezaako nnyo okwenyigira mu kutyoboola obwetwazi bw'eggwanga lyabwe wattu ajja kuba aloza ku bukambwe era ajja kuba afuna ekibonerezo ekyenkanankana nga bo bwe balowooza. N'ateekako omukono kulisi musiru PCSJ UK Mads Kano, Acting Director Defense Public Information MODVA stroke UPDF ebbaluwa yeyo. Kati bifonga tetunagenda mu maaso njagala nsooke mbabuuze ebigambo by'owulidde byawukana ne tweet za Muhoozi z'abadde akola nga tetunagenda ku nsonga ndala. Ebigambo Muhoozi byawandise mu bbaluwa nga bige Chris Mageza biwandiike byawukana n'ebyabadde atweetinga ku Twitter. Sooka ombuulira awo then omukwedda kikeemu byawukana n'ebyabadde atweetinga kyenjagala okusooka okubuuza byawukana. Byawukana tebyawukana kyekyo kati ebbaluwa ngenda gita oluvaano bwenti kubanga bakyagaanya ogita nenze ngitadda ngifulumizza ne banaajeegaana it's going to be in the public domain. Katugenze mu maaso era oluvannyuma lwa Direct Drinking General okumanya nti ensi temwagala asazeewo mbu naye adde mu kwagala okuteeka abavubuka wabaagala bamuwagire. Webuzibidde olunaku lwajjo Direct Drinking General yagambye mbu agenda kulonda akakiiko ke akagenda okuba nkasaasaanya ensimbi obuwumbi 100 billions nga bagenda zisaasaanya okwetoola eggwanga lyonna mu bibiina by'abavubuka okwetoola eggwanga lino bassako basobole okuba nga bakunga abavubuka bannaabwe okwagala Direct Drinking General Muhoozi Kanyarugaba. Nkiddamu Muhoozi alina obuwumbi 100 bw'agenda okuteekawo nga bagenda busaasaanya mu youth circles ne youth structures across the country sakona ghetto structure mbu basobole okuba nga avubuka bamwagala asobole okuba nga afuna omukwano gwabwe. Kati before nga sinasoma cabinet yen Direct Drinking General Muhoozi Kanyarugaba, how are you? Hope you are doing fine. It's good that you speak English, and let me address you in English because you avoid speaking Luganda. But unfortunately, you know Luganda. I'm here to inform you that whatever you're planning or whatever you wish to be, it won't happen. First and foremost, we the indigenous Ugandans, we are tired of your family, including you, your uncle, Sari Musare, and your father, biological father, Museveni. We are tired of your family. You are not different from those people. You are the same, and you are more than your biological father and your uncle, Sari Musare. You are deadly. You've killed a lot of people in Uganda. You've insulted the international community. You have bad manners in the society of kidnapping, raping, killing, even killing the serving officers whom you think that you led. So now let me tell you this. Even if you spend billions of dollars in Uganda, nobody is going to love you. Nobody is going to love you. If you want to prove me wrong, just wake up one day without any bodyguard of yours. Walk from your residence up to the taxi park. You witness the
love you have in the public. Just wake up from your home, move without any bodyguard, and you stand in Tax Park. You'll get to know that people love you. Teya kwagala. Kati bano bayalonze bagenda mutambuliza ke ekintu kye. Kuliko ye kenyini yeita chairman. Kuliko Dr. Ruth Achenge, kuliko Franka Mwebaze, kimweyagalizanga embizi kibuyagalese. Kuliko Kano Muumba ye administrator. Ye nyini Didigi ye chairman. Dr. Ruth Achenge ye female administrator. Frank Mwebaze kimweyagalizanga embizi kibuyagasudde administrator. Kano Muumba administrator. Edwin Karujire Mokodomiwe administrator. Nagamba ajja kwongera kabala mu ngeri esoboka yo yao ngama zote kawo kikomite eche mbwe kigendo tambo za sente billions 10 mbavuka mukuru twategana sente zo gendo zitekemo application ya saira mu gobudde bukyali muhozi sente zo totegana ziteka mbavuka gendo zisabimo asaira mu gobudde bukyali lwaki kando kuvile ku ntono kandi kuvile kontono eyo tujja kudde walo byego lukwesa kasoke malokola ki lwachi njagala mudde mwetegereze enguudo zonna eziri mu Kampala mukono wa Kiso Nyandwe abadde asiba enguudo zino okumala essaawa 2 oba essaawa emu ng'ayitawo mugenda kuddamu kiraba nga Didigi akola ekintu kyekimu okusiba enguudo okumala essaawa ng'agenda kuyitawo. 1. Security ye yayongeddeko emirundi 3. Security yayongeddeko emirundi 3 okuva ku security ya bulijjo. Yasoose n'asooka n'ajjajjamu beeraliikirira n'addamu n'ateeka kati ba trustinga ne ba foreigners n'agibriefing emirundi 3. Kitegeeza yataddeko layers 3. Lwaki yataddeko layers 3? Lwaki yasazewo ne kati batandika okuggala amakubo ng'ajja kandi kuvire ku ntono. Ekisookerera ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye January. Muhoozi ngalimu ya fesi ye embuya yalagira abasirikale abasukka 30 ebiragiro bagende batandika okugenda buli wali stronghold ya Robert Kyagulanyi Center nga bakulembeddemu ebibinja abasirikale abala batandika okukuba amasasi live bullet. Abasirikale ne bamugamba we can't kill innocent Ugandans. Beyasindiko transferring a message bagifune ne bamugamba afande abaana bagambe tebasobola genda kuba banansi nga tewali musango. Bakwata bavubuka basirikale abali ku madaala betuta ba junior officers babakwata 30 abali balina okudomira ebinje ebisinga obungi n'abasema buusu nga teri amanyi ye n'akoma wakawungezi ne tiimu ye ne babasaanyaawo bonna 30 nga tebalina bwebuzizaako bonna 30 n'obasengana kuza omwezi 15 amagye gaamanya famire z'abantu bano zaamanya era buli omu munyiivu. Barracks ezisinga obungi essaawa zino Muhoozi takyasobola kutwalayo kapaleke. Barracks ezisinga obungi Muhoozi takyasobola kutwalayo kapaleke. Ekyo nga mukitegere kyemaze okubagamba nti yatta abasirikale 30 mu barracks embuya nga baganya okutwala ebiragiro ebyokuba bannansi mu kawululu olunaku lwennyini lw'akalulu. Era yasembye okulabika ku ttalehe sito lwavudda otanaddamu kulabika wantu wonna okujja ku kusimu ekwatamirira ebisigadde byonna bivuddeko. Bwe yamaze okufuna notification eno nti abantu bategedde yassa abasirikale 30 n'abiifinga security ye n'atandika okufuna kati okusiba makubo nga akola nga kitebwa alina okuyita awo tuvuddemu. Famire y'omugenzi Jeno ono gubadde bakaabira abavubuka ono Munyankole oli omulala atali we Masaka yategedde nti okutta kitaawe Muhoozi yakubadde muno omukono. Kati mikwano gya Jeno oyo bonna bakambwe ng'omususa. Era famire ya Sunday Dose niyo yategedde nti Muhoozi yabadde mu mukono ogw'okutta Sunday Dose. Kati ekirimba Jeno bakkano baani kitokota si kisaanike.
ono chovolaba abofinze up security, beefing up his security. Olw'ensonga ekiri maje kitokota. Ekiri maje kikola kitokota. Era mbagambye very soon muyinza okutandika okuwulira nga abantu batandise okwekuba amasasi. Olw'ensonga ne mu Water House mwenyini mu Water House mulimu differences. Didigi agamba omusezi ono Dere Drinking General Muhoozi agamba Lwabogo omusezi the night dancer ndi Lwabogo yawayo intelligence information ne ekwata ku family yaabwe ng'ejuwa America kubanga yagala America mu obuyinza. Mali n'okunywawo kachai. Eyo tweet mwagirabako nga Muhoozi agamba Lwabogo yawayo intelligence mu White House ne mu America kubanga military bamuwa obuyinza bwa Uganda. Tweet mwagirabako. Tweet mwagirabako. Ono Didigi amaze okutegera nti amajiga amuvudde mutega mwagala. Olw'okutta bajjenno n'abagenda okuttibwa. Ng'akimanyi nti ne Lwabogo naye ayagala ekifo kino. Era olumu nabagambako emyezi musanvu ne bagamba nti Lwabogo n'Empuuga baali batambudde mu bitongole by'amaanyi mu nsi yonna nga beesetinze ng'abayisobola okusikira Museveni. Mpuuga ne Lwabogo information agenda njibagamba. Kati Lwabogo abadde alobinga himself abadde yerobingira mu bitongole by'enjawulo. Chovola Muhoozi yategera nti information yonna ekwatagana ku State House ne family yaabwe Lwabogo yabadde agisindika mu America nga ye anytime bagenda mu obuyinza. Kati nabano bennyini beenoonya. Jukira mbu yera Sabiti Muzeeyi. Ne Sabiti Muzeeyi akimanyi Muhoozi yali akoze eki? Yali amusse. Kati waliwo okulera okukomba essowaani. Enyumba ya sitani no pressure giri wansi ne mu bbanga. Jukira Nyando y'amadinisa gayiikadda. Kati mugenda kiwulira. Kyova olaba mutandise okuwulira buli omu ajja ne reconciliation. Enyumba waggulu ekutta omuliro baagala kudda eno wansi gye badde batufukira omusolo n'otwonoonera mbu wali kati ate amaanyi banoonya reconciliation. Kanso kugamba ekigambo kimu. Mukulu Museveni wonna w'olimanyika n'akatambi okalaba. Muli ewa Kyagulanyi mugenda teekayo enkambi muli mu kuloga. Awo nawo nzijjawo. Muli ewa Kyagulanyi muli mu kuloga. Bannayuganda kye mbadde mmanyi. Tetudiringa na gavumenti, tudiringa na balogo. Ova ku gavumenti etta ewamba ate ng'eroga. Waliwo agenda kiwakana. Ovanga ku gavumenti ewamba ng'etta naye ng'eroga. Tulwana na balogo bano balogo. Museveni mulogo. Kati ne Didigi yatandise ate Salimu Salimu kuloga inamu n'ekikapu. Nga nkyali muto waliwo omukwano gwa muzeeyi wange yakolanga mu State Council yatambulanga n'ekikapu. Kati nga Rwanda banga kisavuga mulimu ku ssente era nga ajjamu ssente ng'azimpaawo. Kati bwe namanyira ebikapu ebyo kati ssaawa zino abantu bano ova ku gavumenti eroga ng'evudde okukozesa constitution, evudde okukozesa police, evudde okukozesa amagye n'abalamuzi kati baloga. Bali mu kukwata nsaasi kati ze bakozesa. Abamu badde mu biwakananga nti abalumbi balimba Museveni si mulogo. Bali mu kati nsaasi babatulidde ku maliba gengo. Bayita musawo afuta musawo gumuzanya kati gavumenti yetuloga ffena bana Uganda. Kati Muhoozi nagambe ngenda kukwabya. Ladies and gentlemen. Amalo kunywa kachai. Bulijjo tugamba the struggle continues. Era nga ffe tumanyi tuli mu struggle. Wallahi NRM ne State House bali mu struggle. Ffe tuli mu struggle. NRM ne Museveni bali mu struggle entuufu kati.
They are the ones struggling to stay in power. And everybody will struggle. And they are struggling. Nare bebali mu struggle kati fe struggle ati twagivamu twagala kukola kikubajjako. Kati bali mu struggle. Gova ku musajja ngaloge gwanga lyonna kati government endogo gimanyi gwe. Nga government endogo. Abasajja batuloga ku macha n'olweggulu. Kati muneze kamba weeyo. Abasawo abafere bagamba Nnyambi ne mutabani we nti okimanyi nti omusajja oli Kyagulanyi alina amaanyi agenjawulo nakyo tulesinze wagajja tetumanyiiwo ne kati mugende mu njuye mu makaage mukole emikolo ABCD mukimanyi nti buli Lwakutaano Muhoozi asula maka ga Kyagulanyi nga nolwe twogerera ate kukuba nga yatuuse dda mukimanyi buli Lwakutaano Muhoozi asula maka ga Kyagulanyi every Friday Lwakutaano manya ate kubanga yatuuse dda abasebe baatu bamugamba nti alina osula maka every Friday buli Lwakutaano Muhoozi asula maka ga n'olwaleero luno wetwogerera Muhoozi ali maka ga Kyagulanyi emagere naye sofa ku basawo bakaleeta bakamufera biliyoni esukka 20 kuliko n'abamufeze ne badduka era abanoonya bubi kuliko n'abamufeze era abanoonya bubi bibamusuubiza tebigenda kutuukirira byaganya okutuukirira naye buli Lwakutaano Muhoozi asula maka ga every Friday nabagamba yatwala engato za Kyagulanyi alina n'engoye za Kyagulanyi eyo level y'obulogo gavumenti bwetuuseeko mukyembadde temumanyi 1 tebakyalina maanyi 2 alina amaanyi ye Kyagulanyi balowooza mbu amaanyi ga Kyagulanyi gali makaage ne mu ttaka lye balowooza nti amaanyi ga Kyagulanyi gali makaage ne muki ne mu ttaka lye kati engatto oba tudde mu office nga bw'onolaba akaanaako ne kajja ne keegeza mu ngatto ze ne kateekamu ekigere bwe pu Didigi yatwala peya engatto za Kyagulanyi mwateeka ebigere ng'enaasuka otuswiriri bw'akwata essimu bw'abwa gwe tolaba sipiidi kwawandiikira nga teri nnomo kwakolera twiti sipiidi kati ye kyatamanyi nti ate emmandwa bwanika eri mu kumwanika emmandwa bwanika eyambadde engozi z'omusajja alina emmandwa kati emmandwa emugamba anti oyagala ngatto zange ye wandiika oyagala ngatto zange ta Emandwa gye yazze okubba emugamba ebintu byalina okukola kati kwata tweet vuma sindikira genda wambe genda okole buli kyoyagala nenga takimanyi kyaliko takimanyi mukulu kasooke nkubuulire mwene famire yammwe wana emmandwa z'Abaganda tezisamirwa batali Baganda emmandwa z'Abaganda tezisamirwa batali Baganda neri waliwo Omuganda tayingirirwamu lubaale atali wa Muganda lwaki Bukyanga Museveni ojjawo beene eggulu nkuzaayo ku ntandikwa Bukyanga Museveni ojjawo beene eggulu n'oleeta Abaganda mannya okuli Sylvia Namutebe oba Sylvia Mukandooni n'ojja n'oleeta Kulannama Kabona Jumba n'oleetawo omusajja ali awo n'omwana n'oleeta omukazi osimaya oba ye Namutebe banaani n'obaleeta bonna njawulo kiji wali ofunyeewo teriyo kitegeeza lubaali w'Abaganda takola ki tasamirwa batali Baganda kati ne bw'onooleeta abasawo bonna okuva ebwamba tebalina kye bagenda kukola ku mpewo za Buganda ku maanyi Kyagulanyi gaalina okusooka njala kugamba ffenna tukkiriza Mukama Katonda dduna namugerekera gwe tutamanyi wa mukazi wa musajja nenga kiyasooka okukola mu buntu yasooka n'atwekweka ensi n'agitukwasa tugibeere mu mirembe n'amanyaani agwanidde okuwa amaanyi mu buntu bwe amaanyi baagawa Kyagulanyi Ddunda namugerekera yagamuwa buli kyakola kyonna ne kyakwata ku maanyi ga Katonda empewo za Buganda n'emisupewo za Buganda zonna zimuwerekera buwerekezi kubanga tugamba nti lubaala embeera nga n'embiro kwotadde ki kwotadde kane munaleeta abasawo ne mweyambula
nga temulina mukisa gwa Katonda mumala biseera. Katonda yagaba era yajjawo. Gwe ne bw'onootula mu ddyo lya Kyagulanyi n'ojjamu empala obudingidi obuli enkoko ne butandika okutula waggulu mu kalina ya Kyagulanyi omala biseera. Nyongera okujjukiza ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Ne bw'onookola buli ddogo lyonna nyongera okujjukiza eddogo ly'Omunyarwanda terikwatagana lya Muganda. Empewo z'Omunyarwanda tezikwatagana za Muganda. N'empewo zinnakyeyitize tezikwatagana mpewo entuuze. Ono nze njogera. Empewo zinnakyeyitize tezikwatagana mpewo ntuuze. Ompulidde bulungi nnyo. Gwe ne bw'onoddira ono omusajja omuzannyi wa firimu Bolo Yanga n'omuteeka watunde mu kalina Kyagulanyi omala biseera. Kubanga lubaali w'omulamu tasamirirwa. Ate Ssekkono tawaanyisibwa. Gwe baawa amaanyi bamutaloba Kyagulanyi ssente mutagasimbangako mu maka atambula nago. Oyo gwe bayita Omuganda. Kyova olaba agenda okuwa omukisa bagamba leeta engalo n'oziteekawo ne bakuwongerera empewo ne zikuwandako eddusu mu ngalo zo n'ozikwata n'ozisaanya ne bagamba jjajjaabo ne Mukama Katonda akole ki akkulembere. Bw'abanga Kyagulanyi yakuddukako ne bw'onoosima akaamugwanyi wa Kyagulanyi n'osisira ebbanga lyonna omala byambulago. Ono nze nkugamba obwayise bwayise nyini kakomo bwakakusaba watuuka wangayo. Mpulidde bulungi nnyo. Mumpulidde bulungi nnyo. Bukyangotta Beeni ggulu kiki wali okyusiza? Tewali. Bukyangotta Beeni ggulu wali okyusiza? Tewali. Bikugambye ng'omusajja omukulu ategeera amanyi ku nsonga z'Obuganda n'ensonga z'obwa Katonda. Nkugambye Katonda yansalawo ne bw'onookola otya omala biseera. Akabonero kenkoze buli omu akamanyi. Ompulira bulungi nnyo. Bye muli mu kukola z'empewo zinnakyeyitize mb'ozize osimbye ejjembe ly'enkula oba oli ente mu ttoka ly'omuntu bw'omuloge nnyabo tebikola. Emikisa bagaba migabe mu ngalo bati ne bagikuwanga omuntu n'otambula. Okitegedde bulungi nnyo. Mukulu Muhoozi totegana va mu maka g'omusajja tambula ogende. Omwana omubi abeera mubi. Awo tuvuddewo katudde wali mbadde maze bagamba nti nga 15 mwami ono yatta abasiyaasi 30. Era ne bagamba nti abasawo be yakaleta sofu bakamufera ensimbi nnyingi nnyo n'ambaddusa abanoonya tannabalabako. Bwe tuva awaawo mbagaye buli lwakutaano asula waani asula wa president n'essaawa zino ate kubanga gyali tugenze mu maaso. Sente zagenda okugaba nzibagambye muzitegedde. Awo nawo tuvuddewo njagadde mujjeko engalo awo bulungi nnyo. Mutegedde bulungi nnyo njagadde mujjeko engalo awo kitegeere bulungi nnyo. Bwe mmala omugamba ebintu ebyo kanfundikira naye wano bwenti. Muhoozi buno bakanjala busindikira mbonyera bokusindikira tufundikire nkuveeko sagala kulwako nnyo. Ekisookera ddala Abaganda tugamba nti akajja obunaku keemanya ejjanzi watu teribuuka na nzige. Omukisa gw'omuntu ne bw'ogutera emiziziko mu kkubo gumala ne gutuuka. Ompulya bulungi nnyo. Ekisookera ddala mu bwakato mu bw'empewo za Buganda zikolagana nnyo n'omwana omuzaale nnyina gwe yazaala n'amubutuza amazzi agenda ye agakuma omwana ne gatonya ku ttaka ly'ensi mwazaalirwa gw'ozannyirako. Oba kino n'okitegeera engeri gy'onyonye walagi gw'ozannyirako nnyina yamuzaala
amazzi agendayi ne gatonnya ku ttaka lya Buganda. Nalunkuuma yamuzaala n'atonyeza amazzi ku ttaka lya Buganda. Mpozi gwe baakuzaalirawa mu Kkookoowe mbadde ndagawa yisokolekera lindako temugende mundeke mukulu. Nalunkuuma yazaala Kyagulanyi Ssentamu amazzi gendayi ne gatonnya ku ttaka lya Buganda we yamuzaalira bwe papa mu ddwaliro. Mpozi baakuzaalirawa? Nze mbuuza, where were you born? Muhozi Kanyiruwaragi, where were you born? Muhozi baakuzaalirawa mu Kkookoowe. Eyo saagalagira. Temulina dde omukisa n'ogwo. Mukyalina mmundu. Muhozi baakuzaalira mu Kkookoowe Nairobi. Ate baakunyigisa settaala. Baakuzaalira mu Kkookoowe gye Nairobi ba Tanzania ne baakunyigisa settaala. Ate mu biseera ebyo munnange. Obwempewo nga buzibu. Kati njogera bwampewo nga buzibu. Golwane n'omwana gwe baazaalira ku ttaka lya Buganda nyina n'atonyesa amazzi genda. Ye muzaala ne gatonnya ku ttaka lya Buganda. Gwe olwane n'oyo nga gwe baakuzaalira mu Kkookoowe Kenya. Ne bakunyigisa settaala. N'ogaa nti ogenda kulwanyisa Kyagulanyi. Ng'ozannya ate naawe leka naawe. Era kyova olaba nti bw'okwata empimiso ey'obuzito, bw'okwata empimiso y'obuzito gye tuyita minzaani oba weighing scale. Kino n'okitegeera Muhoozi? Bw'okwata empimiso y'obuzito, minzaani oba weighing scale, n'okwata omutwe gwo nga tutaddeeko mubi n'okuteeka ku gwa Kyagulanyi n'ogugwo, era ogwa Kyagulanyi muzito nnyo ku gugwo, kubanga ekisooka bagenda okuzaala ng'onywa siriraaka, tosabangako mulimu, tolina wali okoze, oli kusereza muwa musolo. Kyagulanyi akoze okuva ku lunaku olusooka mpaka olunaku waakoze buli kimu kyalina. Tosobola kwenkanankana muntu alina omukisa ogukoze ng'eserezise mu ngalo ze naawe. Kankufundikirira awo. Katugende ku nsonga endala. Okay. Waliwo omuvubuka asinga okwogera oluzungu ku TV okwo. Bamuleke. Sigenda balekera mirembe kamba kube. Sigenda balekera mirembe kamba kube mwenna mbagatte kakota. Mumanyi lwaki Michael Mukula? Mumanyi Michael Mukula? Captain Michael Mukula. Mumanyi lwaki bamugoba ku sseke ya NRM? Mumanyi lwaki Michael Mukula bamugoba ku sseke ya NRM? Era lwaki omwana baali bamusse? Mbabuuza, mumanyi lwaki Michael Mukula bamugoba ku sseke ya NRM n'omwana baali bamusse? Wulira bulungi. Munnange Michael Mukula alina ebizibu bingi nnyo naye ng'ekimuleesedde ebizibu butasiba zipu. Ekireetedde Michael Mukula obuzibu butasiba zipu. Zipu emufuukidde zipu. Zipu ereese bizibu ki? Munnange akalya enkoko akatunuza mbuli kiyonjo kya nkoko kyalabye ng'omuntu ataddawo ekiyonjo ky'enkoko ye. Michael Mukula ye ng'aleeta akalya enkoko ng'akwatamu enkoko y'omutuuze ng'agirya. Ulira bulungi nnyo. Eyagobya Michael Mukula mu Seeke ne mu NRM n'okwagala okutta omwana we, okutta omwana we yali Kanale Mugume. Michael Mukula yasanga Kanale Mugume asibye ekiyonjo kye mulimu enkoko ye. Michael Mukula ng'asumulula akalya enkoko nga kakwata enkoko ya Kanale Mugume nga kagiryawo kagibiikisa n'eggi. Bwe kagibiikisa eggi nga Kanale Mugume beekyanga n'omukazi.
nga Kale Muguma agenda ategezaako kitawa muzala mu ddiini Pastor Kayanja nga agenda ategezaako Nyandi Yosoferi nti mukulu Mike Mukula ayina empisa embi tateekeddwa kubeera nakuulira na kitonfu kyofuna kino ky'amaanyi tiki munnange yagenda mu kisibo kya Kanene Mugisa n'akwatamu enkoko ye yoga nga agizaaziza eggi Seveneti byamuyisa bulungi nga bagamba Mike Mukula mukulu weewumuzeeko sibwa muti ogenda okwata enkoko mu kiyonjo kya munno mu bufunze lubadde Luganda olubikkeko bulungi abaagala ebyonoonese mbalaba muli bangi nnyo wano era museka nnyo kansulenti message mugifunye bulungi nabagamba nti tusaasaanya ntungo njala mupe message 5 nti mutegedde message ntukyambuza bulungi nnyo tugende mu maaso ku information ndala eddako njala kuggalawo kitabo kino mutegedde sigenda nga ze sitegeeza muntu bye mbadde njogera wano ekiri mu NRM kitokota si kisaanikire ekiri mu NRM kitokota si kisaanikire mukitegedde ngende kubanze oluganda lwange ndubikkako bulungi mukafunye akagero mukafunye bulungi nnyo okay katuveewo katugende ku nsonga endala katugende mu kitundu ekyokubiri mu program yatuleese olwaleero tutandise tutya eno security alert gye mpadde mu kitundu ekyokubiri nga tutandise ennaku z'omwezi ziri 13 zakonka ku mwezi ogwokubiri mwaka 2026 nabagamba sina munnayuganda era gwe njagala afe era sina mpalana munnayuganda yenna n'omu sirina gwawulira nti ompalanira bwereere gwawulira nti ompalanira bwereere sirina munnayuganda gwe mpalana era sisula munnayuganda kumpalana kubanga omulimu gwenkola nange saamanyi gye nagujja ogwewa kati kamale okuyisa security alert eno nnyini yagifune bulungi nnyo agiggwennyalwe security alert mu kitundu ekyokubiri nsaba okuluma kutu kw'omulangira David Namuggala ow'Essalama Munyonyo taata nkulamusizza nnyo kansuli nti oli bulungi amannya nze Lumbuye Mawaggali atudde kafumu eggulama nsaba okutegeeza gy'olya gy'onywa ne gy'oyitira nywezaayo lwaki munteekateeka namutaayika Nyandi Yosoferi gyagala okujja ettaka ku Baganda erya Mayiro mu bbanga eritali ggere ayina abantu 5 bayagala okusooka okujjawo nga muyinza omufuukira ekyambika mu kulwanyisa ensonga y'okujjawo ettaka lya Mayiro nga gwe omu ku bo omulangira David Namuggala lwaki wagabana ettaka lingi nnyo omulira ya Speak Resort Munyonyo era kiteberezebwa nti ne liizi gwe wagibawa ebiddako sagala birondoola nnyo mu nkola eyo era liizi oba ya myaka 9 ebiddako sagala birondoola nnyo oba wagoza permanenti nenza okusinzira ku sosi yange emyaka gya Speak Resort Munyonyo gigenda kuggwako egy'ekitundu ky'obaguzaako wabula Museveni agamba nti ku bantu bano 5 balina okutta lyokayisewo etteeka lino naawe kwoli omulangira David Namuggala lwaki akimanyi olina ettaka lingi nnyo n'ebyapa bingi nnyo era amataka agamba ayinza obutasobola kufuna liizi zaago okwanguyiza omulimu gwabwe gw'okutwala ettaka lya Buganda balina kusooka kujjawo gwe ow'ekitiibwa ennyo omulangira David Namuggala wonna wooli nkuluma kutegeeza nti weegendereze gy'olya ne gy'osula ne gy'otambulira gw'omu ku lukalwa lwa Museveni lwayagala okujjawo ku bantu 5 amannya amalala njagaleeta naye njagadde kusooka kutegeeza ssebo omulangira David Namuggala wonna wooli koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti oli ku lisiti esooka okuttibwa ku bantu abalina ettaka lya Buganda era ab'enkizo gw'omu ku bo balyoke bakole kye baagala kubanga amataka agamu ge wateekako liizi tebaagala gasasula kugazza bujja olw'ensonga ati bitundu ebimu bikuze ate omanyi history wa Buganda ne Uganda kati baagala kujjawo mu ngeri yonna esoboka nkutegeezezza munnange byange byogera kati ng'omusizi agula essiyani abalangira abato bakutegeeze saako abambejja bannaava ne basaava abali kuno abakulinako akaganda oba olukwate
oba akakwata bakutegeeze nti Lumbi yakuwoninze kubanga byayogera obiwambudde ne bituukirira. So omulangira David Namuggala kutegeezeza sebo ekitiibwa wegendereze bakutambulirako essawa yonna gwomu ku bataano n'amanya amala njagala etakibujjo katono Yesu kitala ati njagadde okutegeeza ng'obudde bukyali webereremu ng'omuntu era bwe tukomekereza ekitabo kino katugendeko eno mu malaalo ya tugenzeko mu malaalo bwe tugendako eno mu malaalo ekiriyo kitokota sekisaanikire kiri kitya nali newala okuddamu okwogera ku mukyala oba mu mwami Sirweiso. Nali newala okuddamu okwogera ku omukyala Sirweiso ne Nalweiso nga nganya okuddamu mwongerako. Naye walayi omukyala ono b'omwami ono akwaliriza okuddamu okumwogerako olw'enkola gy'addamu ebibuuzo n'engeri gy'alumbamu. Mwami General Nalweiso oba Sirweiso okufa oli kuyita okwebaka. Oyogera ebigambo ng'oli ku telefayina ze Uganda ebirowoozesa abantu nti gwe gavumenti yamwe tegenda kuvaako, olina obuyinza bungi nnyo, watuuse n'okugamba nti gavumenti yaddembe okutta kasitoba ng'ogizannyirako naddala nga mu kiseera ky'obululu. Njala kutegeeza ebigambo bino wammanga. Wakudaalidde First Lady Babi Itungo. Naye njala kugamba ekigambo kino buno obukya buziba kigenda tuuka mu njuuyo. Manyi nti ekikutawaanya psychologically tewabutuza. Naye ate newankubadde tewabutuza olina gwakuzanga bumbuzi. Gwakuzanga bumbuzi alina abaana. Ekikolobero kyonna kyokola kijja twaliramu n'abaana b'oli gwakuzanga bumbuzi. Ngenda kusaba ne gavumenti ezaayita zaalina aboogezi. Si gwe mwogezi wa gavumenti. Obusungu abantu bakulinako tobumanyi. Ebigambo byoyogera bikendeeze. Tetwagala nnyo kuvuma, tetwagala nnyo kulengeza, tetwagala nnyo kuwanyisiganya bigambo nammwe kutuyita bampisa mbi. Wabula ekigambo ky'obwoyogere nakyo kituwa olukusa okujja okuddamu mu ngeri yonna ebeesoboka. Mukyala Lweiso basa Lweiso ngenda kutegeeza. Tetwandiyagadde nnyo kuwanyisiganya bigambo nammwe. Naye ekintu kye mukola okujja otusoomooza n'otulaga nti mmwe muli ba kitalo kyekituwanuuza naffe okujja okubadda mu ngeri yonna esoboka. Bwe bagamba atakulekera nawe tomulekera, wattu ennyanja ekuttoomera. Atakulekera tomulekera, nakkuba omuwaliriza ennyo wattu afuukamu okutuluka kwennyini. Bw'osiba nnyo nakku mu lubuto afuukamu okutuluka kwennyini. Kati muzeeyi two in one. Bw'ati bweyogedde nga sinayogera kigambo kyonna. Weewuliddeko bwe yayogedde 2 in 1. Bw'ati bwe yayogedde. Mulaba? Bw'ati bwe yayogedde. Era kyabe byokulinda abakumba yo tembagambako kubanga waliwo ebifaananyi ebyafuluma nga biraga nga mukyala we Babi Kyagulanyi nga ayina engeri gyali ayisibwamu era nendaba naye nga ayogera ku TV kasajja bazze bagamba babuza kino bakola kino abo baali bazze kati bwogamba bakuumayo olinga gati abaliwo abano bayigira mu nnyumba abajja okubaako kye banoonya mu nnyumba oba kye baali bafunye mpozi abo bw'oyogera ngamba bw'ogamba nti ate bagizeeyo Bwana badde tujja bagamba bwe mugenze ku luno temukolanga buli bwe mwakola tetumanyi oba ddala kituufu ebyo baakola naye tubiwulira buwulira ebifaananyi byafuluma nga bitambula ku tetumanyi oba ebifaananyi bituufu kubanga tekinologi wammwe abasoma ennaku zino buzibu nnyo kati simanyi oba ebifaananyi bwe bituufu baki naye baana abazimba balina ekirala kye bacekinga tujja kutegeera ddala kyali kituufu oba tekyali kituufu. Bw'atyo bwe yayogedde ng'akudaala.
Bono bakanjala bokuweereza. Walingawo mukyala Naiti mu regimu y'Obote. Mukyala oyo yali namawano. Nga mukambwe nnyo era abantu bangi nnyo ku mulembe gw'Obote n'emirala yabaliisa akakanja. Naye Sebo mukyala Sebo Iso 2 in 1 njala kutegeeza. Olw'okuba okuumibwa emmundu tekikufuula nti ogenda kubeera olubeerera ojja kuvaawo. N'ebigambo by'oyogera ebyo bigenda sigalawo. Era tulibikozesa wano olunaku n'olumu. Nyongera okujjukiza nti ejjanzi teribuuka na nzige. Ejjanzi teribuuka na nzige. Bakukozesa olinga kapiira. Ebiseera bisinga gali mpitawa abonaabona nnyo okusanyusa abaagala n'ababiri. Era bamala omutulugunya bamuteeka mu kasero amukasokaawo. Abalongoosa ne bajja bamutwala. Naawe kennyini Nalweyiso toyawukanako nagali mpitawa abaagala nabe gye bakozesa okwesanyusa. Era bamala okwesanyusa bagikwata nabwe bati. Nagikwata nagiteeka mu kaki mu kasasiro ajja okulongoosa enkeera oba bo kennyini kuliko akwata akaveerako n'akatwa n'akasula mu kasasi oba mukaamugwanya. Nalweyiso nnyabo naawe ekifaananyi kye njagadde okukusiigisa. Booli mu kuwolereza tolisobola dde okubeerako we babeera. Bwe bateesa mu miitingi zaabwe tobeerayo. Ne by'oyogera bibyo. Kati njalako nga bakukozesanga gali mpitawa mu kikolwa ky'abasajja abakulu n'abakazi. Era bo babanyumirwa nga gw'oli awakkuuta right left and center. Bwe bamala okwesanyusa nga bakooye nga beeyambula nga bakwata bakuteeka wali bwe bati nga bakusulamu. Naawe kyekikolwa kye bakukolesa essaawa zino. Nze ndooza mu kaseera nga kano ak'ebikolobero wandibadde osirika. Bw'osirika teweekosa. Watta otunyumira nnyo ng'osirise. Era ekifaananyi kya 2 in 1 kivaayo bulungi nnyo ng'omegeredde ng'akabwa akasibe ku ggaali. Kasigala kuwunyiriza lusu gye kava nga ne gye kalaga tekakwasa lusu. Gwe wali webuzaako lwaki embwa efuka ku kkubo ng'etambula. Ekifukisa embwa ku kkubo ng'etambula eba emaakinga butabula. Naye namwe aba NRM mwagaana okumaakinga gye mwava. Tovula mutambula mukungujjo. Mago gye basinga reasoning capacity. Nkiddamu Nalweyiso wali webuzaako lwaki mago gye etambula efuka ku kkubo. Eba eramba gyeva butabula. Naye mmwe NRM National Rwandese Movement temuleka sayini yonna mabega nti mugenda okudda okwetegereza bikolombezo mukozi mugenda maaso. Yensonga lwaki embwa basinga reasoning capacity wadde bakasiba ku ggaali kagenda kawunyirize ne kawunyiriza eri ne katuna ne gikava lwakiri. Bwe kafuna chance bakateredde ku ggaali nga bakatadde kasooka kuwanika kagulu bwe kati ne kafukawo ne kengako mu maaso ne kafukawo ne kalamba gye kava. Nali muteriramba gyava. Wandibadde okozesaako ekitundu ekimu eky'obukyala n'olizoninga nga osaasira mukyala munno. Kiri ekitundu ky'obusajja n'okisibako. Ne kati waddidde eky'obusajja kye kirooleza akakazi. Kati omuntu agenda tegeera ate reasoning capacity ntufu gy'olina. Ne mutubuzaabuza. Omuntu w'obuzibu. Nalweyiso olina ebitundu bibiri. Olina eky'omusajja n'eky'omukazi. Naye mukazi munno yatuuse mu buzibu. Wandibadde okozesaako kaggaalo n'okagamba girl representing women here. So help me to reason like a woman to defend a baby. But unfortunately, you ask the boy to reason on behalf of women. Kati ani agenda okutegeera ki? Oli 2 in 1. Wandibadde obuuzaako kaggaalo n'okagawayo gaalo leero tulowoolezeeko ku sayidi ya babi. Ate wagenze kwebuuzaako ka boy. Ka boy tekalina kye kasobola kulowooleza mukazi. Kansooke nkuzeeyo. Ekifaananyi kino abantu bakyetegereza bayinza okugaa nti nkuwaayiriza.
Omulaba bulungi nnyo. Omulaba bulungi nnyo. Gwe bw'otunula face yabadde alipresentingiddwa ani awo. Yabadde alipresentinze ani? Boyi gaalo. Ani yabadde ayogera awo? Tabe byokulinda abakuuma tembagambako kubanga waliwo ebifaananyi ebyafuluma. Tunira face expression. Olwakyusa aswichinga. Yali ayisibwa. Aswichinga. Naye nga ayogera ku TV kasajja bazze. Aswichinga olwagala swichinga. Abo baali bazze. Kati bw'ogamba bakuumayo olinga agati abaliwo. Abantu bayingira mu nnyumba. Abajja okubaako kye banoonya mu nnyumba oba kye baali bafunye. Mpozi abo bw'oyogera bingamba. Bw'ogamba nti ate baagizeeyo. Lwana badde tujja bagamba bwe muba mugenze ku luno temukola nga buli bwe mwakola. Tetumanyi oba ddala kituufu ebyo bye baakola naye tubiwulira buwulira. Ebifaananyi byafuluma nga bitambula ku tetumanyi ebifaananyi bituufu. Kubanga tekinologi wammwe abaasoma ennaku zino buzibu nnyo. Kati simanyi oba ebifaananyi bwe bituufu baki. Naye banaabo bazzenga balina ekirala kye bakyekinga. Tujja kutegeera ddala kyali kituufu oba tekyali kituufu. Kati nno yoyo omukyala yoyo omwami ng'ayogera. Naye ffe tetufaayo. Nkugambye akaseera kaba kaseera buseera. Abaagala na Janet ne Museveni nga bali mu kikolwa eky'okutuusanya bannayuganda bamale bakwate bati bakusuule mu kasero. Ffe weetuli wano ku mutala wano kwa fomu eggulama naye kyaddondo tujja kubeera bulungi tukutunuulire munnange. Naye kijjukire buli kikolo ky'okolobera, buli kikolo ky'oli mu kukola okukolobeza tolina ky'oli. Ensi togiteekako kifuba. Wandibadde osooka kubuuza lwaki Katonda yantonda bwentyo. Naye njagadde kuga ebigambo bino era bikukke bulungi nnyo. So ffe aba Nation Platform n'aba People Power twandiyagadde nnyo mutuwa obuyinza bwaffe tukakkane emmeeme. Naye mutaatu obuyinza bwaffe nga mukimanyi mwatubba tugenda bakolokota mpaka kuwulira bubi. Mutusindikira abatemu ekyo twakimanyiira. Mutusindikira abambega twakimanyiira. Muwamba abantu twakimanyiira kijja tuuka nga lugero. Nga n'abalina okwerwana kubatandisa okwerwana kumugenda kukola mutya nga abalina obuyinza bubavuddeko. Gavumenti yammwe eri mu nkenku system. Gavumenti yammwe eri mu wali mu stage bayita enkenku. Gavumenti yammwe kenku wadde oba ekenkuse. Nti n'omutamiivu ayagala okunywa omwenge okuvaako hangover takyasobola kunywa nkenku adha esobola omuttirawo kuba tasobola kugatta nkenku ku hangover. Tosobola kugatta nkenku n'ogiwa omutamiivu yasuze nga yeesibwa amagengere n'omuwa enkenku esobola omutta. Kati gavumenti yammwe ekenkusi bwe guba mwenge n'omutamiivu takyasobola kugunywa kuggwako hangover. Mukwata obuyinza bwaffe mu butuwe muteba political prisoners. Ebintu by'okwebuzabuza nga afukaana abantu gonna mmazi tebikyakola. Lwaki? Bwe mutta mwe muwamba ne mugamba ate Kyagulanyi attisa abaana ani abatta? Nawuliddeko n'abaami abamu n'abakyala bamu nti Kyagulanyi aveeyo. Kankubuulire edda twazannyanga jangu okwekule batteppo. Omuntu bwe yabulirangayo twagamba nga mwattuka gobako era n'avaayo. Kyagulanyi bagamba ajja kuvaayo ku time entuufu wanaabakoze eki ali firi okuvaayo abuli bannayuganda ekiddako. Gwatamwagala nti oyagala mutta oba oyita wakyaveeyo. Ayina gwe yakubidde essimu ng'abasaba ssente za renti, ssente za bbiru, abasaba w'okusula oba pabuliike mubasaba nti ali luddawa. Ye lwaki mulumirirwa nnyo nga temulina kigendererwa? Ate kisinga okwewuunya oba okwewuunyisa abantu abagamba nti Kyagulanyi aveeyo bali bamulimu empindi ku mabega. Nze nabagamba entegera y'abaana abasajja omala mmunyiiza n'otegeera. Mr. President wonna wooli buno bubaka bubwo. Akanaakulyako amenvu wattu kajja osusa keesisa nga kagenda ggalya.
buli avana kugamba nti vaayo manya bamutumye ayite mu kakodyo ke bayita dikoyi mbu yeyogeze ng'olwano bako mbu naawo gambe nti kasita gundi ayogedde tetukyalina muntu mu Uganda ategeera ng'ali mu opposition okuggyako ggwe beerayo ofumbe kyofumba buli ajja manya nti baasindise buli ajja manya nti bamusindisa agambe nti oveeyo kubanga ekyokukola okimanyi ekirungi ofunye experience bonna abyogere bamanyi tebakyana kye bazzaako nyongera obategeeza buli muntu yagwa mu kawulu tolina kyogamba nsi buli yagwa mu kawulu tolina kyogamba nsi era sirika gy'osirikidde temulina kyemugamba ompulira bulungi nnyo mwagala kutta Kyagulanyi mbadde mbyogera emyaka gyonna nga mulina enteekateeka etta mwennyini abo opposition kati babasindise mutandika okweyogeza musimanya avayo mwana wa nnyoko gwe vaayo okola by'olina okukola Waki mukalira kamulali gwe mutaalidde ffe bannyini tumugamba abeereyo bwe batavunaanyizibwako mugamba aveeyo kati mukoleraani gwe mutanoonya makage muganoonyamu ki gwe mutanoonya lwaki muteeka redi buloko buli wamu gwe mutanoonya lwaki mugenda mu maka g'abakulembeze bonna ne mubakwata nga munoonya ye gwe mutanoonya mubuuka ekisaakaate ky'ekibiina ne mutunde mutandika okunoonya oba ali mu ofiisi mutuuse n'okuleeta abaganga mu maka ge mutandika okumanya oba ali luddawa nakugambye emmanda za Buganda tezisikibwa mandwa zina tetusobola kumuggyako muzimu tosobola mukwata muzimu kizibu n'okumanya awo waali tosobola nyongera okukiddamu ekigamba kino mu Uganda gavumenti ya Museveni ndogo era etuloga tudiringa n'abasajja abalogo nyongera okufumitiza nega nti bannabyabufuzi bonna mu Uganda balogo era batambulira ku ddogo abasuubuzi batambulira ku ddogo abasumba batambulira ku ddogo buli omu Uganda mulogo okujjako yeekwasa Mukama Katonda ng'era ne mu kyaki tagenda ne mu basajja ba Katonda abakyatambulira ku mazima betumanya obulungi nga nfundike jjajjaffe owekitiibwa Kasimu Nakibinge nkulamusizaako kansubire nti oli bulungi njagadde nfundikire naawe kabadde kakodyo nkiddamu jjajja ow'Isiraamu Kasimu Nakibinge nkulamusizaako njagadde nfundikire naawe njala kutwala okusaasira kwange kuno ate n'okugumya obeere musajja mugumu Allah eyakuteeka ekibuli awo w'olengerera obwenyi bw'ekibuga kyonna sake eggwanga lyonna teyali nsobi lwaki teyali nsobi ebbanga lyonna oyimidde ku kigambo kyo wabula njala kugamba ku lusozi kw'oyimiridde wandibanga gwaliko wekka omusiraamu amanyi Allah era ng'okyavaako hadithi y'ensonga lwaki Katonda akyakkuumye abasiraamu bonna bakwetolodde Allah bonna bakyamu bonna bafu abasiraamu bonna bakwetolodde ekibuli bonna bafu naddala abalina kumanya naddala bannabyabufuzi bonna bafu era weegendereze nnyo era nga n'enfa y'abamasheeki bonna ne bafa ekibuli abaginamu mukono basiraamu bannaabwe be babadde batambulira mu kagere nga balinnya ku buli babalinnya kigere ku kigere n'obawaayo ewanywando esofeeri babatambulirako okuva mu maka gaabwe ku mirimu gye bakola gye basaalira ne gye bagenda okufuna hijja mu mawooteri gye basiiba nga bebase okudda okuwaaba obwe n'omaani bawaayo information ne bakomekkereza nga babasse
Owekitiibwa ennyo jjajjaffe Kasimu Nakibinge ngenda kugamba yongera okunyweza security yo naye toyina musiraamu munene ali Kibuli ng'ali genuine bonna bafu. Gwansinga obbamanya naye nze nkuwa information gy'otabamanyiiko. Baddu ba Allah pirawo yabawoomera. Baddu ba Allah baagala emmaali mu kutunda bannaabwe teri yabakwatira nsawo kubanga bba ekikulu kyabeetaaga nnyo maali okusinga obuntu bulamu. Allah bwe yabateekako okwagalana. Okwagala n'ekitiibwa kibe gy'oli. Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'oli. Kuuma jjajja w'Obuyisiraamu Kasimu Nakibinge, famire n'emikwano gy'emitono gye yeesiga. Naye baddu ba Allah muli babi. Pirawo abawoomedde nnyo n'okusinga ensi yammwe. Nkusabye weekuume, weegendereze. Abasajja bo bonna bakuvuddeko ku maaso nga Allah abajjuludde. Abavuddeko okujjulwa kwabwe bavudde awo wennyini nakati bakyali batudde awo. Abaddu ba Allah empeke ya nabbi basingira buli kimu kyonna baagala okulya. Abaddu ba Allah bonna bobadde oweereza nabo ng'obamanyi obeesiga abaviiriddeko okujjulwa mu nsi eno we bali awo batudde naawe batambula naawe. Tebava wa nnyanja esofeeri balipootinga buli kimu ekigenda mu maaso ekiri ekibuli. Buli lunaku ne gwolowooza nti ategera ali mu diaspora naye akubega era batambuza information. Allah okingirize wonna w'oli. Allah kuuma Ssaabasajja Kabaka empoza abogane bajjaje bamukuume saako namwe bakyesiga batonotono. Nsaba nga nfundikira katambi kano abantu ba Katonda mwenna baagala enkyukakyuka mu nsi yonna Mukama bakingirize mulabe ku Uganda empya. Buli atadde ettaffaali mu kulinnyira eddembe ly'obuntu mu Uganda okubba n'okutulugunya bannayuganda nsaba Allah abakingirize mu mulenga mwebase. Newankubadde tulina eŋŋombo nti lwagaliza muka kitaawe olutta nnyoko. Kye tulina kiri ekintu kimu kubasabira ssaala ey'akaamulali. Kubanga mukyalina obuyinza bungi nnyo. Naye bwe mutuusizzaako obuliisa maanyi obubbi n'obufere lwe banaasituka kunaabula asala. Kingiriza buli munnayuganda yenna ali mu kubonaabona eyadduka mu nsi Uganda ng'emulemeredde. Kingiriza abali mu makubo badduka okuva mu ggwanga Uganda nga badduka ekibabu. Allah batambuze bulungi. Buli afunye passport ng'ayagala fuluma muwe visa agenda n'ekigulemagala eddiba. N'abaagala okudda batambuze bulungi bayingire eggwanga. Lowoozesa abantu bonna mu nkola ey'okununula eggwanga eryo mu ngeri esoboka. Tukusaba ne tukusaba oteeke emikono gyo n'ekitiibwa n'obukuumi ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ne mukyala we. Ab'eŋŋanda okuuma eggwanga Uganda olijje mu mikono gy'abaseddekezi. Amaanyi ameemanye gaamala ebitembuga. Museveni amaanyi alina mangi naye gamukeeye. Naye yeewuunya ki ekyamutuukako. Kubanga eyamuwa obuyinza ng'ayita mu bannansi yatandise obbumuggyako mu ngalo. Nkiddamu buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Buli lwowakanya enkomerero y'ekintu okakkana tolina ky'otutte. Buli lwowakanya enkomerero y'ekintu tokakkana tolina ky'otutte. Mukama tukusaba. Kingiriza buli munnayuganda yenna gy'ali ali mu kubonaabona omuzuukusa ategere ekituufu kiki kiri. Wabula buli yeewunzise ng'ekikere, buli yeewunzise nga ekinyira ng'ensi agiraba yeewunzise. Allah mwongere ettaniza obusiru asobole okusiruwalira ddala yeerabira kusala ekkubo treni mwambale. Bamukolemu evvu bamuteeke mu ggwanika lye gy'anaabeera. Abasigadde balina amazima ku nsi yaabwe obakingirize. Tuyise mu mayengo g'okukubagana n'okulwana. Tuyise mu mayengo g'obwavu. Tuyise buli kimu kyonna buli muntu omu kyasinga okwagala. Abaawukanye olw'ensonga etonotono bakwasaganye bagattangane. Abaawukanye mu by'obufuzi bakwatagane ng'ekyabawula kyali kitono nnyo. Balowooze ku kinene nnyo okusinga ekyo ekitono ekibalwanya. Mukama kingiriza abaana abo bewayo ensi ennungi ng'ebagendako nga balaba olw'obunafu lw'emitwe gyabwe ng'okulya kubasingidde okulaba ensi eyo. Siyinza kusukkako wano okujja kusabira buli munnayuganda gy'ali. Mukama kingirize osobola okubeerayo. Akwagaliza ekibinga Bibuli bwe kugamba mwagaliza nga kirungi. Ebigambo byogera tebitta.
yenna aliyemagazanga Kamoja futubadde ku malaalo nti ebigo bye twogera bya busagwa nnyo okusinga akwate emmundu n'okuba omwana essasi nkusaasidde wenna yeekangabazanga Kamoja etudde ku malaalo ng'owamba omuntu w'omuntu n'omubuzaawo famire n'ebonaabona nga ffe bye twogera nti bikaawufu nnyo okusinga bimwogera Mukama akusaasire gwakwata omwana w'omukazi n'omukwata n'omuleepinga forcefully Mukama akkingiriza akuwa omuliro ogutazikira gwe wenna alumya omuntu nga tolina nsonga lwaki okikola Mukama naawe akkingiriza akuwa ekimwezo ky'osinga okwagala baatuwa ensi eno mu mirembe tugibeeremu lwaki ebyobufuzi bikulozesa nti akuwakanya olina mutta lwaki ekikulozesa nti akuwakanya olina mutta olina buyinza ki tewali alikungula nsi eno ffenna tulina akaseera otugenda ogiviirako singa mutuuza emitwe gyammwe gye muyita engalabi n'omanya abantu b'ennwana nabo ngenda gikungula nti nedda mwandibadde mukakkanya obusungu bwammwe ne mukakkanya okutta abantu ne muwaayo obuyinza mu ngeri esoboka yonna mu mirembe Mukama nkingiriza nfundikira akatambi kano njagaliza mundagana gyali emirembe sina lutalo na muntu gwamanyi nti olinako olutalo ekyo gw'okimanyize sina lutalo na muntu ne bwokera n'osalako agagambo sina lutalo naawe gw'oli waddemba okumpala naye nze simanyi nti ompala na ne bw'ononjogera ebiringa eggulu simanyi nti ompala kubanga saamanyira kuwalana kubanga bw'osiba feesi gw'okaddiwa bw'osiba ebirowoozo gw'ogenda ebutabika njala kiddamu sirina gwempalana ate sirina mpalana gwawulira nti ompalana bizibu byo si byange nze sirina gwempalana byenjogera mbivunaanyizibwako 100 ku 100 kati gobereyo tugubale ng'atunda mu kalega ka fulufiga naye nga nze sikuwalana tugubala lulwa mutte abantu nga ffe twogera teri muntu Katonda gweyawa kamwa kwogera n'amukolimira kubanga asinga akutta ekitale okugjawo oyo gwatidde buli akwata ekitale okugjawo omuntu gwatidde kitegeeza munafu nnyo ensonga z'obuntu ziba zakwogerako so si zakugjawo kubanga bw'omugjawo kyabadde agamba kivuddewo gw'osuubira nti omuntu oyo ayogedde ekigambo ekyo abaddeyo omu oba bali nkumuliitu tuulanga nnyo wansi owulirize omuntu akwogerako ekigambo kivudde luddawa lwaki akyogedde weetunda mu mugongo omanye abakuliko boogera kyekimu naawe kyoyogera bw'otawuliriza nnyo muntu akulaga nti byokola bikyamu tosobola kuwangala mu nsi muno ogenda kukomekkereza ng'ensolo ze badde bagamba zennyini ze zikutadde mu kabiga nkiddamu yonna gy'oli oba onjagala oba tonjagala wulirizanga nnyo omuntu akulima empindi ku mabega abeerako n'ekintu kyakulaga abala kye batasobola kulaga weewalanga nnyo abawujja obunyama kubanga bo baba balina kye bakunoonyaako era bekiggwawo nga bakola ki nga bagenda bwe ziba nsimbi nga ze baakima oluggwa bwe basooka okuga tekaggwamu ako tekakyalina ssente be baakusiimanga ne boogera ebikusuuta ne bwe ziggwawo be basooka okkulani ako tekalina ssente bw'eriba mmere lweriggwa lwebaga nti oyo emmere tekyabeerayo nga bagenda bw'eriba nga kisulo obadde obasuza nga kyekikuwaanya kibuyaga lwalijja n'abikkula ekisulo ekyo n'akijjawo baga nti takyalina adde kantu konna n'ennyumba kibuyaga yagitwala bw'eriba mmotoka ng'obadde oyamba buli muntu ku kyalo emmotoka eyo bwegwa kabenje oba tokyalina mugaso ku kyalo awo be tuyita abantu njagala nnyo offengayo ow'amakulu omuntu akolako criticism ye muntu omutuufu aba akwagala okusinga omuntu akuwugira akanyama kubanga takubulya kituufu kye kiri lwaki ebiseera ebisinga twagala nnyo abatuwaana okusinga batubulya ekituufu akatambi katadde mweraba